Kaakati mu butuufu vidiyo eno ekwasa obusungu ate ekwasa ennaku. Mu butuufu w'owulira ebigambo by'abavubuka bano oyinza okugamba oba mpite mu ssimu nange mbituge mbitugumbule mbite nabyo bife kubanga bagenda kubisiba ate bamale babite nga byo bissa abantu. Agavubuka g'olaba ago ge gano agavubuka agataagala kukola agalumba mu maka g'abantu ne gabatta babbe ssente. Omukyala gw'olaba ono mu kifaananyi baamuyingiridde mu nnyumba ye nga bazze kubba ssente. Bwe baatuuse mu nnyumba, omukyala ono yabadde mu nnyumba alimu n'omwana we omuwala gattako ne awusigaalo. Bwe baatuuse mu nnyumba balina agati gaabwe gwe batambula nago ebiggo bino ebinene. Omukyala yabagambye bannange temunzita, sirina yadde n'ekikumi mu nsawo yadde ne mu nnyumba sirinaamu. Ne bamugamba nnyabo tojja kutumanyira totusiruwaza ssente ziri luddawa. N'abagamba amazima gali nti sirina ssente. N'ensawo yange yiiyaawo naakava ku mulimu. Ssente zaagaanye zambuze. Mu nsawo mbadde ninamu na transport yekka. Omukazi n'alaajana naye nga agavubuka gawulira. Kati ekyo ekivubuka ky'olaba ekyambadde red kye kibadde kirina omutima ogwanguwa okutta nga kyo kiwulira kifa kyagala kutta ku muntu. Omukazi bw'agamba nti alina ssente, alina na busente butono bwa transport mu nsawo ye, ekivubuka kikubye omukazi omuggo ku mutwe. Waliwo akaana k'omukyalo ono kaabadde nako akaana ak'obuwala nga katuddeawo wansi. Maama olumukubye omuggo ku mutwe agudde ng'agwira akaana nga katandika okulaajana. Okumanya ebisajja bino bya ttima tebitawanye yadde n'okusitula omulambo biguteeka ebbali omwana asobole okuba nti ate afunako oxygen yasse. Birese maama ne yeebakira omwana n'alaajana mpaka n'omwana bw'afudde. Ne balyoka bakkakkanako awusigaalo naye ne bamukola kye kimu. Kwegamba babadde bazze okubba ssente bategedde nti mu nnyumba temuli ssente. Bakkakkanye basse abantu be basanze mu nnyumba okubadde omukyala, awusigaalo n'omwana waako. Era bye bamaliriza okutta ne batandika ne bakuuliita n'ensawo ebadde ey'omukazi. Ssebo byogera birina confident nnyo mu kikolwa kye biva okukola. Naye mazima ddala poliisi ye Uganda abantu nga bano tebasaana kusibwa. Tebasaana kusibwa bannange, akalaba kalina okukomezebwawo mu Uganda. Bano nabo battibwe. Abavubuka bataagala kukola nga bo omulimu gwabwe kutulugunya na kutta abalala. Kankutuuseeko ebigambo by'abavubuka bano obyewulireko bo kennyini owulire engeri gye basseemu omukazi ono n'omwana ne awusigaalo we. Vidiyo yiiyo. Saaki menyumba temuli mu kintu kyonna. Olwamala twakikyasaakimba eruya boda ng'ekomawo. Owa boda n'ateekawo omukazi n'abaana basatu. Owa boda n'addayo. Ate yamanya kikyaliwo. Olwamala okuddayo ne tugenda emabega w'effumbiro. Ne tumubaza n'ajja bulungi. Era ekiti ono yakimukuba okwebaka ogwira omwana. Yamukubisa ki? Kiti. Tulaga ekiti kyali kyenkana ki? Kyali kifuwa ekiti nga ono akwate ogundi oluku n'olwasaamu pisi bbiri. N'akimukuba oli n'agwira omwana n'asigala ng'akaaba. Bandi awo ngenda owulira akubye n'akaana akawala n'akalenzi. Ani akakuba? Ono Musemati. Ne mubuuza badde mmanyi mission yabadde ya ssente okubye baaki mu bakuba kereti. Ne tukwepetta omukazi kale ne tumusaakinga. Era ono yamusaakinga nasanga temuli ssente. Awo ng'ali wansi n'amala n'amwongera. Kitegeera oli yali alwana asituke n'amwongera. N'addamu n'amwongera ogwawano bulabu wanowewa. Oli ne yeebakira ddala naye n'asigalamu akagira. Kati nze ne mugamba omukazi ono yeetaaga kukyusa. Wedde omukubye atunudde waggulu. Ne mukwata ne muvuunika.
nenyeenya ne kukaana akalenzi nga kakyassa kwe kumubuuza naye ekyokoze kyaki ye yasigala agamba yaba nabadde bagenda kuba kereezi n'abakwata n'abateeka munda omukoona omuntu oyo yamuteeka ku kitanda ani yamuteeka ku kitanda semali namuteeka ku kitanda omulala n'amuteeka mu lukuubo omulala ye yaddayo wali eri ewali omukozi eyeebakaawo netubeerakawo katono netumala netuvaawo naye nga tetufunye sente kati mwavaawo naki twavaawo n'ensawo yokka ensawo koziko nekyaja kati kyagala tunonyole ensawo ya bagabaga nefaana etya ya bulaaka eriko obusubi wano obugatta obukina wano obugatta ya bulaaka. Kaakati amazima ga Katonda go gali nti mu butuufu ebivubuka nga bino ebitaagala kukola mazima ddala poliisi nabyo mubisibe bikkakkanye ku mukazi ne biryoka bimutugumbula ne bimutta n'abantu be bambi. Mukama Katonda ono nedda mu butuufu nedda. Amazima go gali nti kino kiba kisusse. Abantu nga bano tebasaana kuteebwa, bano tebasaana kusibwa, nabo basaana ne babateeka kalabba kale ne babakuba amasasi. Ne babakuba amasasi sijja kulimba oba mubawegoonye balye, mubatwale muzigoonya mu zoo mubasuule mu mpologoma zibalye. Mazima ddala abavubuka bataagala kukola nga bo ekiruubirwa kyabwe kyakutta bussi bantu, bo nga baagala kutta bussi bantu. Mukama Katonda ono nedda. Owuliriza ebigambo by'abavubuka n'ogamba ddala kituufu bino bituufu oba AI, naye nga amazima go gali nti bituufu, ng'abavubuka bano batemu, bali basiriyokiira. Mumanyi basiriyokiira bali eri abaddala. Ozannya n'okuzannya kati be bano abavubuka bano basiriyokiira nti bo bwe bakusanga nze kyekyo lwaki saagala mubbi. Nze mbagamba nnyo kyekyo lwaki sogolagana na muntu mubbi ku nsi ya Katonda eno. Omubbi bw'ajja mu nnyumba yo aba ajjiridde ebintu bibiri: okukutta atwale by'olina, oba ggwe okumutta by'anonye bimuleme. Va ku bano abajja ne basooba ne babba ne bayitamu ne bagenda. Omubbi aba ne mission ebeemuleese: okukutta atwale by'olina, oba ggwe okumutta omulemese by'azze okubba. Kati ye mubbi. Nze kirwaki ne wensanga omubbi nga mbadde nkimanyi oba nga kyaliko kikwano kyange. Kywa nze sirina mikwano gy'abavubuka modula ezo mwana. Okitegeera? Kubanga begavubuka tegaagala kukola, gaagala kubba, kutulugunya abantu, kubba abantu, kwegamba go kubeerawo mwana. Kati omukazi wuuyo bagenze kumutugumbula, kidi kimukuba omuggo ku mutwe, agwiridde omwana amugwiridde bubi ensingo, omwana akaaba alaajana. Oyinza n'okwesanga gasebo nabyo birinayoko ku baana. Ate ebibbi bwe biti biba bizaala, biba byagala okwana bino, biba byagala okwana. Era okisanga ssebo nga kirina ki? Nga kirina omwana n'omukazi eka. Naye nga ssebo kyo kibeerawo okukutta abantu balala kubba. Bannange mu butuufu enewe byebyo biri ku sayidi eyo. Tusinkana olunaku olw'enkya Omukama Katonda ng'asazeewo kankomaawo. Nnaku mpulira ennaku nnyingi nnyo. Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, mwebale ku subscribinga saako n'okuba nti ate amufollowinga. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda abankuumire, abankolere obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.